Sikia yagala kuddamu kulaba ng'olinya taxi. Kiki? Atubuuza kwatege. Owaayi. Nakutuma mmotoka oba nakutuma n'effaliso gya Rose Form. Buli lunaku manja abalongo. Oyinza osala abalongo tolina Rose Form. Bayinanga hidest. Akale fiti siripo. Orthopedic obakubira bukubiza essimu ng'omufazi gukutuukako. Osasula amaze ggula bakutuddamu nakuuka. Oba tolina enfazi gya Rose Form wano toli. Yense ngamba wandisoose ne weetegereza. Era singa nagula bedda nga guli okukola booti. Emmotoka gigabira nayiba wuli ow'olugambo ndaba yali obubi nze ndotere emifaliso. Wamanyabo jangu ojjeyo emifaliso gino nve kuona atafaayo ku kyenkoze. Teguja gira teguja nagwisawo. Kuyisewa kuyita tosawa. Kakati tende. Vayo. For inquiries, visit our depots or contact us on +256 200 907 181 or email us at roykimsil@gmail.com or visit our website info@roykimsindustries.com. Rose Form, home of high quality mattresses. Magic Production. Batuusa Stecia the House Girl. Wachafuwalidde otokungulu olwo munda kiri kitya nino soka nenkula nentukanga wano naye Batuusa lwaki tutuula ku bulungi mwali agadde ku mukazi okwata bwe naawe kyanoonya omusajja okufumbirwa alindwala ne musajja amasanyu ate nga yetayira musajja amaziga nayona anaasoboka toyina kwaka simu eno n'okimpa wano amasanyu wano waki wawuse ngambye tanyingiriza bikubatuusa obukambwe nze nvaako nze ayagala mirimu mbuno ngenda mubbira omusajja omulimu goba house girl empisa nja kulya omuntu omugere pulo traka number 2 equalizer ensasagge olwokubanga siyanzaala n'olwekyo genda ku simu yo searching Stecia the House Girl ku YouTube. Subscribe, ring the bell, osobola okumanya ofune notification bwe tuba tutaddeyo. Nyumirwa nga bw'oyiga. olemerera okukola dda mu lugambo atuusa wange munnange kuute kisenge kyomala okukuuta ekisenge ogula Uganda namba simagira okuula olemerera okukola tolina mirembe emirimu nazo nalindikaluya naye bwenasooka okutegeera nti ekitayogera tekirema ayogera nsabula giri nga kwendaba nagigwa tugaa bulijjo omanyi wobiteeka akajjangu abinteke ku mutwe anti mune omutwe gwange gufaananidde sitowa bwenkanye sitowa bwontunuulidde omutwe gwange olabye nga gwekana ennyumba nange mukazi mukaamu ebuli omwami otabwira otabe ankono abaana bakwatagana oyo agenda mu nnyumba maama ate ati yangaba balina omuwa akatonda ate talina kundaba ninga tunazo ziyingize era zinvumize
kwogera ku simu yange hajja nemamizaako mbu mami njogera n'omuntu ategeera aneeyogerezaako olwoba mamiza nkole ntya wama pulos anaakomyewo nti nanzijjako owaya ali wana nemamizaako anemamiza nnyini nawanira nabisanga wanyinza okunsitoosi abantu eriyo abantu nga yatuukawakana abamusanjire naye kyewuunyisa olwaleero oba yeekubye mumutima kanyweko bunyi nekatuuka oli naatuuka naaba nga yategese dda ekyo tekyetagisa te kugamba mukulu muno nti binteeka ku mutwe kuba nange nabadde rasobola bimuteeka omutwe naye nakuziemu ensobi nange okubuuza nti biteekewo kubeera ebintu bamanyi nino bimu kweyongeramu wabula ko yantegedde ate kuno kale kino kintu kyeyandibadde akola buli lunaku naye n'olinda bulinzi oli ludda leero nemubeera mukusikamu nga wali ompisa nga bompisiza leero singa mami oli musufu nnyo gyendi nakano kankanywe kabanga sikange mbasiri buddemu kamali mubuuze kamali mwekaze mubuuze naye ekyo nakyo nkiwoza ekikulu mbadde kigatta ku stress ate zensanze waka omagulugenda obubuuze esina kyakukola endimu mama ojanyumiza mwana gwe kiki nindawo katono wamma osobola kwogera ono Joyce abadde ku dining wani wange Joyce ono ku dining Joyce ki uwo kano kajuisi kabadde kayiti zera leeyisi mukatamula mulina mubatategerere nazitaddemu awa omanyi omuntu asaana kusasulwa nga entuuyo yakamala okukola entuuyo tezinnakala olwaleero nina ekyo ndimusabye tutalabanga sika naye nga kabadde nkabadde kayitirivu kubanga kikola ebirimu amagezi kijja kubaamu nnyo omulamu kikoze ebirungi naye owanyi bwe naakikwata obulungi kijja kunkolera emirimu nange nnyumirwe mponya n'okukolanga emirimu emiti kibadde nga kimenya kikamudde akatondo ndi musajja nnyo ninza okulabanga buli wentuuka buli wentunula buli wenkuba eriiso nga wagira bugezi wati bwetudde mu wodropu nga wonawona ngenza okusanga engoye beera ekisenge ate kino engeri gye wakiriwunzeemu buli kintu kyonna kyonna nga embeera ekyuse mukulu
wanji bulijjo gonyombesa wane no simanyi ndi mukyafu simanyi ndi ntya simanyi siyonja kakati atobisanza atotandika mbwate mami mbwate lere kisenge kati oyagala nkole ntya wali sagala ate bikunyiza kati we no lerejo mami sanze one wati kati oyagala nkole ntya naye abasajja kiki mwagala bw'okola ekibi nti woolololo nkoze kirungi nti omanyuza kati kiki oyagala nkole ki sirina kye ŋŋambye ekirala ŋambe kugambye ntya bintu leero birungi okusinga bulijjo bwe bibeera kati ekyekyo kikwogeza nnyo mami oba nsobola kunnina n'obiŋŋambye kuleetera wano wentudde ndi ku simu ninjulira n'emikwano gyange ojja omimemizo ojja ondedeza kikikyo mami nsaba kunsonyiwa bwe kiba kikuyisizza bubi ze naye wansobeera gwe ekituufu kiki oyagala ddala byonna mbyagala naye bwe kiba ekyo kikuyise tukireke nsiimi kyo mukwa semberako nno wano n'ekirala nno mbadde sinnakugamba kakati semberako nneeno gituulako babiri kiki kyogamba maama kati olwaleko entuddeko ku ntebe owulira ng'omenyese nnyo kwegamba era maama nveeko ogituuleko naye nga bunaku ogituulako gwe tokoowangako gituulako kakati nno mukwano nze mbadde ŋŋamba twafunyeyo nno omuwala wano era nno naawe ne bannange asembera eno nze njagala kulaga nno omuwala ono Batuusa nyabo onalabika anga ho olaba omukazi mukambwe bwati olwoba balabika numba alabika bwayogera bwati akuba alaluwirange fudde mama sukali anoze waba okumpita n'alungi fudde bannange ate anti tayagala ankandabeko kati simaina bwe ngenda kukola kati obamuwa emmere kati obanindeko njagala mukulago olwoba otya Batuusa ono omuwala Batuusa